kati njagala nnyo ku exposing exactly wakinali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. Bebe Cool va ku His Excellency Kyagulanyi muviireko nno ddala. Bebe Cool akambuwaddemu woono munange esayidi eno abadde alina byayogera ate munange ate ku Bobi Wine esayidi eno kakati nno ng'ate mwana mulenzi munange ate King Saha woono avuddeyo munange ali mu kulabula ate omuyimbi munange ate Bebe Cool esayidi eno Babita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati yugi ngenda kubeera nga nkutandisa munange ate wali n'obubaka obuli mu getinga vailo ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa ate n'emikutu emirala esayidi eno kakati nno Bebe Cool jjukira nti nno yabadde avuddeyo okwanukula statement gye yakola gye buvuddeko ku ky'abayimbi ba artist nti nno ye waayogera nti nno oluyimba lw'omuntu oyo terukuba ku leediyo oba ku mativi nti nno ne lutakubwa esayidi eyo kakati ku nsonga ezo munnanga ate ezaawuumiza munnanga ate social media era nga ne vidiyo nagitaddeyo osobola oggikebeera wano mu vidiyo zino wano ku Jaminati yugi esayidi eyo kakati nno wuuno era nga mu kuvaayo kuno avuddeyoko wali n'ayogeramu kaawo n'agamba nti nno mwagala okulaga nti nno ye byeyayogedde nti nno bya kisiru nnyo okusinga ku Bobi Wine byabadde ng'ajja ng'ayogera esayidi eno kakati naawo emboozi munnanga ate bwe yagendedde mu maaso kansooke nkuwe osooka owulire Bebe Cool munnanga ate kyali mugamba ate maaso awo nkomewoko n'omuyimbi King Saha. Kati njagala nnyo ku exposing exactly wakinali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba akuba akalulu wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Gwe notamanya nti obukulembeze is not about Baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulaba nga Abaganda. Tugenda kwesigala nji tukyuke nga basobola okulaba nti tuli Baganda ennyindo tuzisale ng'omaze otukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then is later numbers embo fe tusobola okufuna ebulwana Buganda is region endala ne tubagana okulonda. Really, and you are a human being in Uganda here? Ye mwe abatudde mu bantu baffe wano mbu mukule. Bwe kityo nno munnange era nga bw'owulidde ate esayidi eyo ku Bebe Cool nga bw'atabadde munnange ate musanyufu esayidi eyo kakati nno mbadde nkola vidiyo eno era bwengwiridde munnange ate ku muyimbi King Saha esayidi eno nga naye si mumativu nga si musanyufu n'akamu abadde ku lugendo lwe esayidi eno kakati nno abadde ku live era awo nga ali mu kwanukula munnange ate omuyimbi Bebe Cool wulira ate byabadde amugamba ku Bobi Wine esayidi eno ate ndyoke enkomewo. His Excellency Kyagulanyi yabaleka eyolevo ndala kati ate oba kati kankubule Bebe Cool n'akalulu kutakaagala tobeereyo n'ogamba nti olina akalulu kakumenya n'akalulu kutakaagala musajja omwesibyeko omusibye mu biboozi byo ne byategeera byanjawulo ku byotegeera ne babagamba bugambe nti mutule ku pano mwogere ku oil tolina kyomanyi ne bagamba mutule ku pano mwogere ku budget tolina kyomanyi osibye omusajja mu biboozi byo Bebe Cool va ku His Excellency Kyagulanyi muviireko nno ddala nina ebirayivyo nga n'ebyokugira toyina wabula ng'okomyawo erinnya lye omanyi oyo kati gwe kyogamba ekyokweteeka kuntegeerayo omusajja oyo nga tuzze mu mazima n'owobuuza famire yo musi okutegeera kyekimu ne His Excellency Kyagulanyi gwe Bebe Cool muve mu kabampaane mwana nga tuli mu struggle obiwa tebiri serious edi mutwe bamukwatira ki wabanga olowooza tatadde bunkenge ku bantu bo edi mutwe bamukwatira ki. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eyo nkugambye tetumanyi gye bigenda kuggweera esayidi eyo naye nga nja kubanga nkutuusako munnange ate byonna ebinaatambula mu maaso esayidi eyo kakasa nti no vidiyo gimpeya like kosa ate n'okusubscribinga.